Ensinkano y'aba NRM ekibuga ebadde ku kitebe kya district era nga yetabiddwako omumyuka wa ssentebe wa NRM mu Buganda Godfrey Kiwanda Suubi ne nampala wa gavumenti Ruth Nankabirwa era nga ssentebe wa NRM mu district y'ekibuga wamu n'abakulembeze abalala. Kaweefube w'okuza emitima gy'abana NRM ayanjuddwa Nankabirwa ng'ategeezezza nti ekigendererwa ky'ensisinkano eno kyakuza mitima gy'abawagizi ba NRM nga wabaddewo obukyayi bungi wakati w'abawangudde n'abawanguddwa mu kamyufu. Abantu bagenze mu kalulu beeyuziza wabaddewo ebikyamu registers teziteredde, abantu basimbye layini, abalala abatali mu byalo nabo balonze. Ono era ategeeza nti bayisiza ttiimu y'abalooya enebayamba okulongoosa emivuyo egibadde mu kulonda. N'alyagadde olukiiko luno lukke ku magombolola kubanga ne ku magombolola abantu beeyuza beekuba nnyo. Kiwanda akudaalidde ab'ebibiina ebirala nti ekibawanguza mu kalulu kwe kuba nti baleeta bakandideeti abatatunda n'abasaba obutadduka mu bibiina byabwe. Oba mu kibiina ekyo ky'okuliddemu nga mwambala green n'ogenda mu kibiina gy'otamanyi na gye kiva, tomanyi na nannyini kyo baamusasula aba tebaamusasula, ate asinga ggwe okubeera useful idiot tuba tetumumanyi. Ategeeza nti newankubadde waliwo obuzibu mu kamyufu baakutuula ng'ekibiina bagonjola obuzibu obwo. Tujja kusigala nga tutuuza abantu paka tunasigala ng'ekibiina kyaffe kiri bumu nga tekiyawudde. Buli lwabalabye ng'omuntu ng'ayongeddemu amaanyi, ndoza bw'alaba ng'ayongeddemu amaanyi nga bagamba nti oyo keefa yamufandinze. Waliwo n'abamu bembadde simanyi tibesimbyewo nga baga nti keefa yabafandinze. N'aba NRM Abawagira Ian si bamativu olw'okuwangula kw'omuntu waabwe nga beekubidde enduulu ewa Pulezidenti Museveni okuyingira mu nsonga zaabwe. Ensisinkano eno ebadde ku Kibulooka e Nansana nga walumiriza ssentebe wa Nabweru South Dorothy Nancha olw'emivuyo. Ebyobufuzi yali badde mpeereza omuntu yali badde ayagala okuweereza ekitundu kye wazaalwa. Era y'ensonga lwaki mukyala banyo bakyekuba omutima gwaggwawo gwa Pan-Africa. Owekisanja sibanga emmotoka ku bisaanyi nga wamaanyi nnyo mu NRM nga buli wamu bamumanyi naye kati bamulwanyisizza buli kimu okulaba nga gwako kulinnyo olwokuba tebakyayagala awulikike bo be baagala bakole ki. Abamu tuli ku mitendera gy'obwa kansala twayitamu nga tetuvuganyiziddwa naye tukyaziddwa abakulembeze baffe bennyini mu NRM. Ye Nancha ategeezezza nga bano be balina okukkiriza ebyavudde mu kulonda baleme okwekwasa. Twetegeka ffe ne tumanya nti tulina kubeera na register yokka gye tugenda okukozesa. Era kye twakola ne tusoma abatuuze baffe be tumanyi, ababe be yajja nabo ye yagana okuyingira twamwegayira emirundi egiwera era n'abamawulire mwabiwulira. Twamwegayira emirundi egiwera ne tusoma ye tusoma mukyala we n'abantu be abamu abali munda n'abayita ne bafuluma. Neyalangirirwa okuwangula akalulu k'okkwatira NRM Bendere mu Mbalala North, Blasio Kyabwiso n'abawagizi be basaze okugumba ku ofiisi za NRM zisangibwa e Kaceeka mu ggombolola y'e Kamukuuzi ng'ayagala bamutere ku mpapula sitampu. Agamba nti yatasobola kulinda binaava mu kubala bululu nga bwe baategeezebwa ekyaddondo. Registrar wa district wa state Mwami Sebuuma Kaweesa yasoma results zoona okutwala ebintu obululu zoona za kikira yarangirira buli omwe results okuzaregireyo kandi aha muheru yabuuza ababiri bari aho abantu bona bari aho mu results ziyasoma kari harimu complaint yoona. Ekyavudde ku munne Benoni Mugume okwemulugunya ku byalo 7 nga balina okuddamu okulonda.